na come back seeding. Tokwata ku remote yo sigala ku BBS Telefina tukuwa otambula mu ba celebrities. You know Missy a danger. Sebo ani akuyise. Soko lindeko. Cartoon ya Nimrod. Nimrod ne cuts ne ani. Alien skin. Baba nsano nga bamutwala. Nimrod nga bamugezeza nyanga agendo zaala. Ngabo atali munene. Bamusazeko ekigama mu cartoon. Wakati ni yakijubisiza. Yamukoze mutaimu zitu. Yajubisiza. Oya ina katebe mwasoro tula. Twabuza kama kyago nakole mugamba muteka nsubire muri bulungi sima kyavuga drone. Kusanga Nimrod nga ali muka pasola. Oyinza muwa kuyiyo nomugamba yivuga mukwene. Muga muko kanje kantamze. Bambi Katonda nga tanakuwa size yali sose kuwa sent. Kati Nimrod yetaka kuba mugagga. Nimrod nga akubira simu agamba na blood nsina amuwano. Naye nga bali bamanyi nga CEO wa Galaxy. Ate si ajirana mfana. Tokabuli rishafu taina kamuwa. Mkwano gwa isomuga. Asi yandi badde balido wamayi goni kinsingo kwa mwami kalisa ateka wawe bifu yandi badamu yiza wo ba publisher because ebita publisher public publisher oya yawe bigambo naye mukalu bekalu okolekerya DJ ya jana amukateko kuba is you know anyuma anyumiro wa CEO artist abo ko pay waso ko naye wa mwasi oba CE ngalo akola kiri gwe litya gwe direkewo nafone kya si onzo inasoko kirabira wa namami semba jayingira okuza tukana tochiwuliranga era sinze enkoze nnye wale nnye je manye nasokana yaba ebifo bane bifo ya yali ayinga COO ngamba wachi batedde kudala ningali waliyo obani musiru mulika baneno bere n'ekifo kyayo gwegeno kino bwana wekiri wana wala nenga ye Buganda kumbucha omunywa ofuuka nganze obo iya asagala ntu abere kyoli oba